ne batuyamba ne batusindika motoka nevaamu abasajja twena balazeewa ate kati olubali abali tebatufuddeeko ne bava mu kisikompola nemanya ne bava mu buduuka bwabwe ne bagamba mutegedde abasindise kufa ne bagamba abo ba Joseph Kony. Nkugambye ndeeta kikonge ku kikonge nze nno munnange taata wange gwendi naye wano olunaku olwaleero ekisinga nno okunyumira mu nzanya yonna kekaseko kaseko kokotera okuseka mumizannyo kanyumira nnyo waliwo n'akagenderako ulala Santa Maria ako James ako kali kasejjini wanji akakaseko nakogera nga jinta nayingira ono mukyala neighbor atanayingira mukayimbira Dramactors ye yakitunyumiza yennyini nti nayingira ku stage nga nyamba denze na white nengamba happy new year nenseka my audience nesituka nekuba mungalo kumali dakika nga 5 about 5 minutes kalusivuga mbuye natandika okukaaba paka lwamufulumya ngisanyu tayinza kuli controlling na mugamba excuse me madam tuvire ku katono omuzanyo gusobola okugenda maaso tuli wana emyaka 4 mugivuze mutandika ddi mutandika naki kyekyabaleta okutandika babanyomerawa okusituka nti naffe kati 86 mwemeka 82 naffe katusituke bakayimbira tutandike munnange anko Benoni jangu tutandike anko Joy jangu tutandike kitandika kitya feno tetugamba nga tugende tutandike twali twagala kuyita bigezo tuli ba students ku Kampala High School ba students mu senior ya HSC batuwadde akatabu kazibu nnyo okusoma tuyisaamu amaaso tetukategeera class yonna musajja bamuyitanga Woleso inkakyaliyo mu Nigeria yawandika akatabo ako bakayita The Road omusajja oyo Nobel Prize winner tegeeza kakensa tusoma ebigambo tetubitegeera paka tikyaffe yagamba naye banaye lwaki tetuzannya muzannyo guno obulabo tunaguzannya tunagutegeera netukwata line netuzannya ekitegeezo oli bwambuuza kiki ekyansikiriza okugenda mu Katemba sirina role model yantwalayo siyayagala kufuna sente I just wanted to pass my exams salina choice naye bwe tumala okuzannya abamu ne bazannya bulungi abo bakibuuka bazannya bulungi mwali musoni erimu nanko Benoni fenna wamu nanko Joy Kampala High School yetusinga na litu muli ba obi fenna tuli ba obi bali tuche class ye class yemu noloyo mba mutakavuma kabengi n'abalala mu kibuga mwe baliwo tugamba tuzannya omuzannyo guno batumala okuzannya kibuka yazanya bulungi nnyo Joy yazanya bulungi baliwo abala baseninde bazanya bulungi n'agamba abamemba abaliwo ba students tibanange nina drama group gyenzanyiramu ne mwe talanta mugiraze mugirina lwaki tugende tuzanye ne kuja Oluganda Matovu Joy natwala mu kibiina kye yazanyiramu bali bakiyita Kampala Dramactors kati as fate would have it twamaleyo nze nali sizanye bulungi newe nawulira bayita abazanyo bulungi ng'omulenzi omugezigezi nange nengoberera bwe natuuka bakusoma sikunsoma yagamba nange tugende kakati nange nembagenderamu ate bwe natuukayo nembafuukira ezzike sebo nze nafuuka ezzike mu theatre mpulira tutuukayo omusajja twazannya n'omwaka tegwawera ne tuzannya omuzannyo gwe baguyita Kateto mu Mpembe Obote n'alowooza nti bazannya ye gwali mirembe gw'Obote ne bafuna obutategeeragana Katete n'adduka n'agenda e Kenya kati ffe ne tusigalawo tetusobola kuzannya muzannyo gwe twaze kuzannya naye omuzannyo gwe omukadde ne tuguzannya naye nga muli bamemba bali basajja bakulu nga tebatulabawo nnyo naffe baganye okuba kibuka avuddeyo nga director nga tebakkiriza nti ayinza okukola ne batandika butajja butakola bati ono aze leero enkyataze nze nga nkola kimu kya kulaba kubanga nali sigenze nga sita nga I observed kati omubweni afunye ekifo kinenenene kati omusajja yali azanye ekifo ekinene bamuyitanga Kayiza n'atajja Sunday emu tutuuse ku show abantu bazze group nebutaabutana agala kumungiza sente tukoze nembagaba n'ekifo kyoyo nze mbadde nkiraba nkigezeeko naye obubanga muli desperate bwe baba eyeebwaddeyo
mbate mune kyakolera kyebakola ne bangezaako bugeza they make me up bantaddemu envi bampadde bangambye ofunye omugongo kubana omuzeeyi gwogenda okuzanya bansizeeko ekirevu bakoze batya nga movement zonna nazikwata ez'omusajja na buli layini nga ngimanyi ate nenzanya na bulungi n'okumusinga sho bwe yaggwa teyadda bamugamba nti mulimu akaana kazze kamutawaana netufuuka olikaana twali baana nnyo oli mu 8 tuli mu 82 twakatandika nkugambye omwaka tegunnawe tukyali mu 81 wetugendera mu Kampala Drum Marketers tuli mu 81 tuzanye paka twagenda kukola naye lwaki tetwetantala ne tuzanya omuzannyo ogwaffe Kibuka yali daring nawandika omuzannyo baguyita ebibala bya Nantongo ne kunyuma abantu ne bagwagala ninga Kibuka no tusoma naye literature byonna amateeka gawandiika nange ngasoma nange nenzireka ndi wansonyi nnyo ntoyinza nakikiriza nti kati okuyita mu bantu abo nga sikutte kazindaalo nyiza n'okugwa nange nentandika okwandika omuzannyo baguyita agaali amakula ne gujjuza nnyo yagugwako bugwi nali nganye guwaayo shy writer bwe nawandika nenguleka wakanajana nankyalira mu Bombe Gardens mwe twasulanga kodi Kampala nagamba what's this nagujawo natula nakusoma nagamba in script yaggwadda najitwala ne tutandika lihaso ne tukutwala emitwala eyo buli muntu yakaaba amaziga gennyini buli yalaba n'abazanyi abo bennanga bakaaba ng'amaziga mayitirivu emizannyo emirungi gibulira abantu oba olwo social media wate wali twagenda tukweka Kampala in the city knows ne tufuna ku Pride Theatre nga bakyagita Africa Foundation Hall tewali na stage ne tugenda kuzanya Christmas twafuna abantu first day ya gaali amakula mu Kampala tetulina ntebe twafanisiza entebe nga 2 Mike yali alimu olulokole ng'amanyi Musumba Kayiwa era okunda Mirembe Christian Fellowship nga kikyali kiwempe naddukayo natuwa embaawo ez'omu church efuna pick up theatre ne tugijuza abantu ne batula ne basigala ebweru okuva olwo tetustopinganga olwo bw'oba wakujjukira ekibiina kyalimu ani ebiseera ebyo 92 mwalimu Mike Kande mwalimu of course fa abasatu mwalimu Robert Miro mwalimu Florence Miro ne mujja Made in Ssebuliba yali muto nnyo yali ku Lubiri high school Made in Ssebuliba ne mujjamu Paulo Kintu ne mujjamu Rose Kakande akyaliyo ne mujjamu Rehema Kadiri akyaliyo ne mujjamu Paulo Kintu mwogedde naye mugenzi netu bantu abo bali bazanya Rose Kakande ngazanya so well Paulo Kintu ngazanya Bishop Joy Matovu it was so good Mike Kakande nga lusajja luwanvu bweruti lweru bekisunsu it was gold muzanyo kyo gukyasinza otunda bakayimba Drum Actors gogamba nti all generations bajja kujjukira bakayimba Drum Actors olwaguno omuzanyo n'emyaka ana gino gye tuli mu celebrating ndiwulira buli muntu ayagala kundiwulira gwali ku sirimu president n'agulaba natuganda tutambuze eggwanga lyonna buli bantu bosanga musangano gamba nalinze mukindagate ne mujje waffe nali mugundi ne mutulaba nali nkola mu office ne nkola bwenti mwemwe mwataasa nandi badde nafadda twagusoka ne tuzanya mu bitundu byonna ebyogera Oluganda mu Uganda that is Mbarara Kabale Ludda Bwambale ebyo n'ebitundu Busoga iyo n'Oluganda lutuuka tuba tugumaliza bwe tugamba tugumaze ebbaluwa from UNICEF would like to fund your play for the non-Luganda speaking audience. Tuno gutwala aluwa eyo nafu yitwalabira ekyamagero bana banze bate bakinyima tebakijjukira nenze ngamba kyemanga nti Katonda ndeseyo for a reason tumala okuzanya omuzannyo Emetu secondary school je bali bazala Cosmas Adibo yali prime minister wa Uganda
ekkubo bwe livaayo bwe riti kuliko waliwo tukangala omusenyu mungi emmotoka netubira mu musenyu van ya Minister of Health netubira mu musenyu nga butusima bwiruri naye abasajja bali abakyoli batulaba teryatufaako bakyoli bajaluwo teryatufaako bali buduuka bwabwe and out of nowhere abasajja ne bajja ne batuyamba ne batusindika emmotoka nevaamu abasajja twana balazeewa ate kati olubali abali tebatufuddeeko ne bava mu kisikompola nemanya ne bava mu buduuka bwabwe ne bagamba mutegedde abasindise kufa ne bagamba abo ba Joseph Kony yattanga abantu nga bagenze mu north fe yatusindika true story. Uncle James kadde mukatono Kony yattanga abantu nga bagenze mu north nga abasanze ne mukwano gwange Jimmy Sekasi wa Institute of Catering bampuba amasasi n'abaana horrific story nefe Kony yatusindika katonda olaba nze mirembe gyamini gyonna mbadde wano nejobote abantu babanyumya abasirikale abasibira mubwa nga bakubako essaawa bakolako biki teri yali ankubye wadde oluyi ti omusirikale musaza ankubye oluyi never ti antuziza mu ttaka never katonda ndeseyo for reason yekka yali mubbi yansanga ku gate nga nvuga kagofu kange kapya kazibu nsula kubbiri awo nga buva ku roundabout omwami bamitanga Kanyolo tukakugeni fu ngombe pipipi baana bajje banzigulirewo omusajja najje endabirwamu ziri wansi pisto mukutu va mmotoka nenvaamu oyeka yali anzibye nete yanziba okujjako yatwala essaawa yange yali ssaawa nnungi emmotoka yagitwala nangamba va mmotoka kati omwana yali aguddewo olwavaamu nenziruka nenyingira it was a golf mwe mumanyi Subaru ne golf enyuma golf ezajia mwe mugira bugizire muteka mu P ne muteka mu D golf eyajia osoka nonyiga wansi obosoka no skateboard noteka waggulu board kati atamanyi golf toyinza jijjawo okuteka mu reverse ositula board noteka maaso oba onyiga noteka wali golf ezenjawulo neno yange yali oteka mu lugalo no kasitula kana kabika kujiyale nga weyagala bwe kire kyecha nga tasobola yajigezaako pakalo yajibuukamu natambula n'agenda landoli waffe yalina ekibundu kino ekinene naye tinga mwangambe nani bade musoyo naye nga yasula mu boys quarter landlord ffe tusula mu nyumba yenene bambita Kanyolo nituka ku gate nenyingiza gofu yange naye nga okutya okulyawo nze tebanyagaako katonda ndesewo for a reason era ndoza yakumuweereza nabalabo bazi katonda byankoledde nze natandika okuwandika emizannyo nga siri professional tusoma musomyi literature school bana meka musomyi literature school nempandika emizannyo gisukka mu 5 egimu ngipublish nze ebitabo mbikoze eddala ku dalufu ko beddala nze simanyi na idea gyenjijja nenga kati mpandika autobiography bino ba president be babikole iyo mu America ndikundi yawandise ekitabo ki nze era mbasanganya abantu bavunanye bagamba tell your story ba mikono yange agasekalala kati naye yawandika ekiki abantu babadde bava mu nsi negundi yo BM tata awulire emikwano gyoyogerako katonda drama ampadde emikwano gyonna nsitule simu ate ne bagikwata tusiigire busiigize ku kifaananyi awo atulaba omwana omuto omuvubuka omuto osome just ku mikwano gy'olina gy'ofunye mu drama essaawa zino amannya agoogerwako mu Uganda wano ate nga gatambuza n'ekonomi gwe nagambye yakubira essimu n'atusasula amabanja omujjukira Ssabasajja Kabaka y'e Buganda essimu zaffe agikuba wayagalidde era tugikwata bulungi Ssabasajja Kabaka akubira direct era omuntu tubeera naino tuvuddeyo of course Katikkiro w'e Buganda katugende mu Jerusalem sale kati yatuwadde tupitirivu wano obunene yatuwadde to celebrate with us Jeno Katumba Wamala Jeno Kayanja mumulabi wayogera nga twatandika naye nga tuli mu Pride Theatre endozo badde tonajja waliwo ba Captain Mike Mukula kati ne boss dressing agamba bwambe ulirudda wawe he was supposed to come na meetings kikireso obuzibu abantu bafa basinga tebasabode kujja because of that ogende naye lwaki yagala ku nerabira abantu bagambe ndi olaba watanyogedde abagaga bonna bakwagalana these are our friends
akusanga nga mumanyiganye siku kugamba bugambi nti omuntu omwesibako bwesibi but bwokola erinnya eddungi ffe tetulina sente nyingi ne tumanya abalina obuyinza obungi n'abalina sente nyingi because we have remained humble tetubepankirako tetubamanyiira esimu oba ogimanyi nga kweri n'otogikuba omwaka ne guggwako ng'ogimanyi nti simu eno ya General Katumba Wamala you respect them sagamba olioteje ne bwe musanga ku bantu era musoma mbeera era nabo batuyamba olusi yajja amanya nti oyinza okubanga muwadde respect n'otugenda waali ogenda n'ate okusimbula nga ajja muli mutya muli nayo ki nga muludde okuzannya erinnya eddungi linaalondebwanga okusinga feza ne zaabu. Erinnya Charles James Ssenkubuge abavubuka omulembe guno ogwaffe bayina omuze gw'okukyusa amannya ne bagamba nti kati nze neeyita gundi oba bampita Cruise oba bampita bana bafuna amannya omulembe ogwammwe temwayagalako kyusa oba tewayagalako kyusa linnya eryo saagala kukyusa linnya eryo naye ate abantu balikyusa mwami Kibuuka nga tebakyamuyita Kibuuka bamuyita Dube oba Haji Bumaali ontegedde leera Kalanzi nga bamuyita Kacapizo naye nga kivudde mu byazannya sigamba nti yeyeeranze ndi Kacapizo kati nze bantuma siyaasa ontegedde iriyange ne bwendagawaani bw'otutekako siyaasa takutegeera olugamba siyaasa siyaasa how are you ontegedde nga wakutegeerera therefore naffe amanya badde tugafuna batuka ne bampita Eriya nazanyi muzanyi gwagali amukulanga nzanyanga mutamivu ngali so dali nganyuma nnyo ne bampita Eriya eryo ne bendeta Sergeant Mpima ekibuga ne kimpita Sergeant Mpima kino nali nsingo kwagala muto naye ndijjukira Sergeant oyo Sejjusa bwampita but Sergeant Mpima where are you these days abo Basejjusa bonna bikwano yambadde simugende mponye oyo ani nkubye n'engolo nga nsanze oyo kyampita naye abasinga bonna bagamba siyaasa twatuzanya muzanyo baguyita emunyenye y'empewo nga nzanyanga musajja mugagga Kakeeto ava bweru naye nga nina sente naye nga zenjogera size nina Kakeeto yalina ku sente naye ate nga akifuula nti ate bwakabi nnyo kati Medi nga akimanyi n'agamba abantu nga asaidi amaye bwa ku stage n'okola booti kitegeeza audience gwoli naye tawulira naye audience ebewulira eno stage trick tugiyita aside kati n'abagamba kasita muwulira ng'akolodde nga mumanya agenda kulimba ate yeeropa asooka kukololamu kati bwe nagiraga nina ne limousine nga audience eseka ngetegeera ni awo ntandise ndi biri bituufu ebirala si bituufu nerikwatira ddala kubanga omuzanyi gwali so popular gwandikibwa Mike Kande emunyenye empewo media zanya nnyo bye twali tuzanya nga tetubimanyi ne kati tubiraba kati gwobeera munyenye ya mpewo the star of broadcasting Mike kye yawandiikako ye yali akola ku radio ku mpewo nga ffe tinutege munyenye empewo bwe biki kana akola mulenzi akola obulango akola bulungi abakasitoma gwe baagala ate boosi we ayagala yefuule nti yamusinga ontegedde kati nti waakiri oli akole nze nefuule nti nze njogedde nze I act the ad ontegedde kati bwe tutandise kukola ku mpewo ne tutegeera munyenye empewo the star of broadcasting bw'abeera ontegedde kati omuzannyo ogwo media yali azannyanga star of broadcasting emyaka 4 egy'abakayimbira drama actors oyina omwana wo akopye oba oyina omwana wo ali mbakayimbira oba oyina omwana wo ali interested mu kuzanya ebintu bino abaana bange banjagala nnyo era nwana nabo obutabikola ekibula nti nabiddamu bitereere mutabani wange ali Netherlands asoma masters mu bino byennyini mu kudirectinga namugamba abeere wide nemugamba TV nyingi ate zikyajja nemugamba emikutu social media mingi yasooka nayiga yo kamera nayiga producing biki ebyo directing ali ku masters byajja agenda ku managing as TV production houses promotion houses ontegeera event managing houses byasoma kutegeera n'okusobola kubikola professionally muwala wange already is a presenter ku radio Salt FM ye Pavin Ssenkubuge akola ku radio ate ne TV akola bulungi nnyo ali mu junction akola bulungi nnyo
acting manyina akyakisobola naye bino byakola ali ndabanga agenda mu style y'omu kyalo no America yani Oprah Winfrey ndaba direction gyagenda okukola kubanga center alina yafumbira mu family ngagga nnyo therefore she can do the local Oprah Winfrey show mu Uganda she can do it. Erinya bakayimbira drama actors muri jawa tutodenga tuyimbamu anti kali akayimba kunaka bakayimbira bagendanga okuzanya emizannyo twasookanga kuyimba enyimbe ez'amaloboozi amatabule ezikwata ku bantu be bakola bwe balya bwe boogera era nga ab'emizannyo nga bajja bali careful oyinza okujja nga oyambadde mini ne bakuyimba oluyimba nategedde nga kati nga tubeera tuyimba ennyimba ezo nga tuyimba bulungi abantu nga bagamba bali bakayimbira tugenda tulabe bali bakayimbira kwekiva naffe tugamba abantu kye batuyita kye tuba tweyitira ddala. Bwe twogera ku baana abavubuka abali wakati w'emyaka 25 na 28 bw'obanyumiza bakayimbira drama actors abamu bajja kugamba kawaddwa. Abavubuka banyumirwa nnyo omuzannyo ogwo. Omuzannyo ogwo gwa mwaka ki? Kuba buli omu anyumya lulwe. Nina mukwano gwange bamuyita Lighton Namubiru ali mu UK eyo. Naye atera okunye yanyumiza n'angamba ddala olaba omuzannyo ogwo mwendi faces nnyingi z'olaba mu ssaawa zino ga ne gundi yalimu nenga ssaawa si gwa dda nnyo ate gwali gwa bbeeyi. Lighton yali program manager gwali gwa ssente. Ford Foundation yatuwa $50,000 ejja dola olimba okukola omuzannyo ogwo episodes 13 zokka 10 buli episode nga tukolera 15. Ogwo omuzannyo gwali gwa episodes 13 zokka nga buli episode running era kikameka dakika 22 zokka dola $1,000 ogwo omuzannyo mumpi bwe gutyo nga mwali era nga ye manager ya making sure musasudwa mutuse mu budde kamera bweziri kiri kitya is very good she very omuzannyo ogwo gwa for you nnyo omuzannyo ogwo gwagwayo omuzannyo ogwo tegwagwayo twali kutukola ku katono nga twagala ba local sponsors batekinge on ne buli gwagamba nga $5,000 episode 13 ngamba fe mutuveeko ninga singa batuwa less money twane batusobola okukola eka tubikola tulina omuzannyo gwe tugenda kutandika baguyita Yampuna tugenda kuba tuguzannya for YouTube only omukutu gwaffe baguyita bakayimbira drama actors genuine gwe mukutu gwaffe ku YouTube sebo tekimala ekyo tweyanzenge anko James Ssenkubuge tujja kuba tumweyongeza mu maaso eyo yanko James naku zino okola ki tokyali ku radio abantu babulire naku zino biki ebikutwaliriza kubanga tera nnyo kusanga mu makooti oli omusajja obeera busy nnyo mu makooti nga mpoza misango oba ndi general manager ku Salt TV. Wow. I'm in management naye nkyali muwandiisi wa bakayimbira drama actors omuzannyo ezo soap ziri eyitibwa Donabera nze ngiwandiika n'ebyampuna era nze muwandiisi waayo. Abaana abato bakoze mutya auditions zaddi abaana baagala oyingira bakayimbira auditions ennaku ezo nga tugenda tutandika guno byampuna bwe tugenda tuteeka ku YouTube ne Star Times tugenda kubanga tuzannya fu YouTube and Star Times only twayita auditions era abaana ne bajja bangi mwamala naye bwe tubanga olwo kye twetagera tubayita bulijjo tukozesera social media Facebook n'ebiringa ebyo tugamba tuna auditions leero saawa bweziti paka bweziti those who come do get the Katemba asasula tasasula etsende ziri mu Katemba ate kati with the coming of YouTube mpitirivu buli muntu ayiga okuwandiika naye akasembayo kamu olokoka ddi naawe weebuuze naawe olokoka ddi nze kankikuddiremu wano togamba kuolonga nga gundi kankikuddiremu wana Uncle James kankikuddiremu wano bw'oli nkwata n'ontwala ewo omusumba Bujingo nanteekako emikolo olw'endirokoka kiwedde katufuna omulala